Kale mikwano gyange njagala okubakolesayo ennyo ate mu kitundu kyaffe ekisooka kye twasobodde okuba nga tutambula n'omukulu Kaliisa ate munnange nawo bwe tugenda okuba nga tweyongera kyatuluviira ku ntono asowusowotola katandika butandisi gwe tuula ate munnange osobola okuba weetaaga data yekka weetaaga ssimu yo eya smartphone n'osobola okuba nga owakinga oba laptop yo oba kompyuta yaawo obeera ng'olabira bulungi nnyo ddala naye nga teweerabira ku subscribinga ku likinga wamu n'okusharinga videos zaffe n'okubulaba tusobole okuba nga tureachinga ate that point ey'okubeera nga buli omu asobola okuba nga anyumirwa channel eno ku lw'ekisa kya Katonda. Angenda okuba nga tweyongerayo Doreen Tuition Ensire ku Mami Das ng'emanya ate okuba nga mukwano gwange tutambula bulungi nate n'olunaku olwaleero okulikayo omukulu Vuddeyo Mama Dawson. Ino engeri gy'owoomesaamu erinnya. Naye kyonna kyekiri tekijja kuggwa kijja kutambula bulungi tetujja kikiriza kumala gaggawo ekityo ate nga twongerako ne baddi famire abalala ekisa kya Katonda. Kale tugenze okuwummula tulaba ate munaye n'ensimbi ate ozirekera mirembe ekikumi okikutte okivaabidde naye bawuzitaasizzaako ezimu baataasaako enkaaga annago nali maze oggwookya kati nalya kibooko nnyingi nnyo kati ankugambye mu budde obwo nali nga nina okubba awaka nziba ku ssomero nziba kati ne mu kkubo nali era nziba kubanga waliwo omukwano gwange omu bamuyita yafa kati bamwokya nga bbye n'ambuzi bamuyitanga Ssentumbwe Amosi yes egali amannya ge yali mutabani wa Mwami Kibuuka kati Ssentumbwe twakwatagana naye bulungi nnyo ye nga ava ewaka tatuuka ku ssomero kati ab'oku ssomero ne bamanya nti ali waka ate newaka nga bamanyi ali ku ssomero naye ng'abeera wakati awo kati Kaliisa amwegattako wali mwepakuze njagala nnyo okuvumbula muvumbuzi okuta okufuna ebyange mu ngeri y'ekikujjukujju nga kinnyumira nnyo oba okubeera n'ekintu gwe nga tokirina nga nze nzekka nze akirina ekyo nga kinnyumira nnyo yes nga nze nzekka akirina atoba bwe mba nkirina ng'ate nkirina mu bungi bwe toyina kati mu mbeera eyo Ssentumbwe eyo yanjigiriza okubba ffene twatwabba ffene eyo Wampeewo eyo mu Kito Masooli paka eyo Nangabe eyo yonna ng'amanyi kati ye yali musajja kanoonya nnyo ewaabwe kitaawe yali musajja mwavuyavu ne maama akati nga bo bebeezaawo kati ng'alina okunoonya ekikumi ayagule kitaawe yali musajja mukulu w'amatoffaali ekitegeeza yali mukulu myaka yaliko mukulu yali ansingako obukulu naye nga okusoma kitambula kitono tusinkana mu P3 ye nga mukulu yes kati kwaliko n'omulala bamuyita Kobi twali bangi omulala manya mangeerabidde Kalule abavubuka twali bangi tenkana naye ebiseera ebyo nga bavubuka asoma P3 nga mukulu olwonna mwali mukyali wasenga nali nkyakubuya wasenga Wampeewo akati munnaye njiga okubba ffene nga ne bakubeera ku Lusebenju tumubba oyo Ssentumbwe alinnya n'omugwa n'amusibamu n'akisala akisiza bw'ati ku mugwa mu Kibaka ng'asaze eno ku kikolo akagira nga naye asibye akaguwa tagwa amusibamu n'amukisa mpola mpola nemumubaka ebikajjo ng'ebyo ye agenda eri n'asibamu n'osika kati gw'osika kikajjo n'omugwa kikajjo nekijja wano n'ogogombola ye asibamu eri olaba kikajjo okudduka nga kigenda kumbe kigenda w'oli akibbye bwebityo ate ebyo amapaapaali biki ebintu bingi ate Ssentumbwe yali adduka Ssentumbwe yali adduka kali kagezi katono bwe kati Ssentumbwe wannaye yanjigiriza ebintu bingi ene bakedo amapaapaali kati ye ng'amuwanula n'amusiba mu bifuluusi nga bulaba abaana kati banoonya ebicupa
nakwatya omukavera namutwala namutunda natunda fenengo oyo amuwanula muto namubera kati nga mumuwanula muto mumuwanula wano nemukasuka mu kisiko oleme kubeerawo kakubo agendayo ekitegedde yes mumuwanula eno nokasuka nga togenzeeyo okuteekawo kati mujjayo mugeramu ennaku nga 3 4 genda okukubako nga byayengedde nga tukola byamaguzi kusuubula ffene kati uniform nga tuzijjamu tuteeka mu nsawo zaffe abaana kutwala ffene ate amakubo gonna agayinza tuyunga n'ewaka tetuyitayo ate ku ssomero tujja nga tulinamu kaseere twatunze ffene twatunze kedo twatunze amapaapaali kabwetyo tubeeramu ati awo nakendeza kukuba sente waka naye ng'ate omutima oguzinoonya weguli nkwaga naye nga tozinoonyeza mu bulungi era nga nebyenzijjamu sente ate mbyebbalungi kati ekyo yali pointi emu eyankyusisa newankubadde twabeeranga on and off ku ssomero kyusa emikwano gye ntambula nagyo oba okitegedde taata nzijjayo eyo ambeeta Jinyakawuli boys kati Jinyakawuli boys nkwatagana n'abeekawempe abalabe ba firimu kati ffe tubeerera tula mu kyalo kuba nga basanko ekawempe naye nga bazimba ettula eno kawempe ettula waliwo kawempe ettula ne kawempe eyo mbasanga mu kawempe kati nga bazimba eri ettula jjajja gye yagula bwe waggwa ne tugenda kati akabanga ke nabeerako eno ekawempe ndaba ku firimu ngenda eri nga teri firimu kyalo kulunda nte ensula mu ttale biki neiba omu abeera alumala abeera eri bintu ebyo esudde amabanga nga kyalo ddala naye nga ffene gyali kati ne ffene eyo nentandika omuyiga kuba nava eri nze nga njize gyemirimu ne kedo w'abandi kati ne mu kibanja kyaffe mwalimu kedo era oyo naye nga muwanulako nembeerako bwe muteeka nemanya nja kuleeta omuntu mumuguze nze nga sigwamu emyaka emeka awo nalinga mu 10 ndi mu P4 ati 84 awo ndi mu P4 ntandise n'okuyigirira ku sigala kati waka walinga abalaalo abalundanga ente nga banywa taaba ono omuganda sibamusanja nange nemuyiga kati waka waliwo n'effumbiro liriko obunyaasi buno babiyitani bino ebisogolo omubisi essubi yes eteete senke esenke siteete senke kati esenke eyo libaamu akasubi omubeera akatuli akasubi kaayo ng'ojjako kino ekikoola ekigazi waliwo ne gye katemiira kati bwe kakala mubaamu akatuli munda kati nga taaba lwababuze omenyako akati akalimu akatuli n'okoleza n'olya kati oyo njiga okunywaki sigala netaaba naye ntandikira ku muganda kati nga buli wentambula mu kkubo nensanga filita gye basudde enjirooni sobole okufuna obudde obunaaginywa ewaka oba okitegedde nze nga sigiyitako kati ate nenja nenfuna omuze omubi nga lwemba nzizeeko eno mu tawuni oba wonna wabeera emmotoka ne wabaawo afuuwa sigala omukka gwa sigala ne gwetabika n'emmotoka nga kumpulira bulungi omukka gwa sigala nga gwetabise n'emmotoka n'omukka oguva mu mmotoka yes nga kumpulira bulungi era nze nakula mmanyi nti omunywa sigala gama omukka ogwo ndowooza naye gumukola bulungi nze nga mmanyi ninga afunamu ekirungo muli munda ekyo kyanywesa nnyo sigala nnyo era nga nyumirwa nnyo okunywa sigala awali emmotoka omukka gusobole okwegala yes nga bwegwa emikisa ti nze mpulira bulungi ekyo nga kinywesa nnyo sigala kati nenjiga sigala ku myaka nga 10 awo kinana okubulira ddala obulungi nga mwegulira yali 86 naye wano mu 94 we mutandiikiriza yes kati nga nina n'abavubuka bakubanga bulooka eyo ku kyalo eyo ettula
nga ate tusoma nabo abalala basoma P5 P6 abalala beewerera bali mu P7 balala basekendwe tugendayo ne tupanga amabuloka ku simanyi kuki waliwo bino ebintu ebiwanvu ebiti misingi babipanga ku misingi nga bagenda okuzimba eri mu kirombe mu matoffaali eyo bakuba waliwo bapanga bwebiti bilayini nga sitaluulu naye nga ne babikako ebisubi waggulu amaze zikuba bikaze ne bazistookinga ebyo bisitooka ebyo kati nga omusombera sombera naye n'apanga kati nga tufunamu kasente n'okuwuga mu bidiba ebyo nze nga sibera nnyo waka bwe ntwala ente ku ttale ne mmanya ziri mu kulya ebiseera ebyo nga abasenzesi bangi ng'oyinza okuzireka nga ziri mu kulya gwe neeno n'opakasa ssente bwe bityo mugenze mu bikajjo by'abantu mubibidde mukoze mutya mwokyeza kasooli waabwe gwe baasimba eyo ku ttale ekyalo kyabangamu ebintu bingi nze ebyandalulanga oba byanteekanga kubeera nga ndi shaapu mwabaali abagezi baayo ku kaalo kati tuyingira 85 awo nga yakatandika waliwo omukwano gwange oba muyita Lukooya ajja ŋŋamba onooyingira amagye bikola bya firimu byonna ntambula nze komando zebiki tandise n'okwambala essaati nga nfunyako omanyi waliwo wofunya ku saati enonga bannaaye amalala otandise okukubamu obuweebu obwo bunabbubi obukuba ku mikono obukuba eno mu mugongo olwo ekikalu oteekamu kawuzi n'okasika bwotyo olwokubya ekikalu kati nalina abavubuka abakulu nga bendabirako ate bantuma ku bawala okutwala message biki ebintu okutwala akasente webatuma omugezi omulabu olumu zituuka olumu tezituuka nga ngatta n'okulaba ngatta saawula nnyo wakiri gwe gwenjawula naye nga nze seeyawula kati obwo webali obulamu bwe natambulanga kati awo mu first term ya P5 ebyokuyingira amagye bikola bitya bituuka n'abavubuka abakulu twalinga lwera budde bwe nga mu gavumenti kati nga era bwe bayisa nti abagendayagadde oyingira amagye ebiseera ebyo mu gavumenti nga batwala bawanvu fuuti 6-7 kale nga tebagira nnyo abasomi naye nga bawanvu ng'ate bakulu ng'oli muwanvu ng'oli mukulu nga tolina bulema kati wano bwali buyeekera yingira buyeekera nga bajja batugamba tugende nze n'okwagala ekikomando bambuulidde ekikomando gyekiri Museveni yali gavumenti yaani yebote yes Museveni ali mu nsiko so babayita mugende mu buyeekera kati bano abantu zaayambuli amawulire ali mukulu kati agamba munawe ojja tugende woba oyagala batwala abo abawerako eneesoga nze ensiko abewaka baanoonya ne balinda ne bakola batya ne babikita kati baba bali awo tewabagambako nti abange nze ngenze mu lutalo natambula butambuzi nalina embeera eyange nze nga bwe mba nsazeewo ekintu mba nsazeewo oba bwe mba nkyagala kati lwakuba nti ebiro bino ate mu bulokole tulungamizibwa omwoyo tebwalinga byakusaba bannange nkole kino netugenda twagera abavubuka abawerako twalinga 12 naye abakomawo 8 kati abakuzeekuzeeko no batusigadde 3 ng'olwo abalala bafiirayo bwe twakomawo nabo olugendo okuddamu okwera tuli 8 netuddamu netusoma nze ne bannange abamu waliwo bafanda abaatuweerera nze nagenda ndi mu P5 bwe nakomawo mu 87 nenzira mu P6 87 P6 88 P7 nkola P7 awo Jinja Kalooli nemala nengenda mu primary mu secondary Kitante Hill School nengisoma 89 92 nenvaawo nengenda Lubiri wano
wano mu Lwakabaka Mondo bakulina eriri ku kkubo. Lino eriri ku kkubo wano ng'ajja ewakali. Lubiri Esseesi. Yes. Oli obbi wange. Kati University yagaana obubonero bwe beetaaga bwagaana okuwera. Nafuna bwa kiwala nnyo. Kati munnange ne wabaako omwami yali mukwano gwa taata n'antwala mu kole koosi. Nze naturally Mukama yali yampa talent ey'okuzimba. Kuba ne mu holiday ya P7 back nagenda ku site nempeereza nenaweerereza ndowooza omwezi gumu nga ntandise okuba nga ffundi. Kwegamba nti walina that skill omuntu osobola otunuulira omuntu ng'akola ekintu n'okiyiga n'enkikwatirawo. Ewaka maama yali mulusi wa mikeeka nakati nange njemanyi ng'ogitunuulira ng'omutunula ng'aluka. Era ebika by'emikeeka ebiwerako mbimanyi. Manyiyo mpulira kyaki. Waliwo kalannamye, waliwo gwe bayita simayijiri n'ebika ebirala. Kale bwe mba nzizeemu ndowooza n'entuula awo nziramu n'endigatta n'engamba kino bakiyita bwekiti. Kati okuzimba mu bwongo nakati mwekuli. Nenkola obuzimbi naye wekyesi nali nkoze Meg. Nali okoze Meg? Yes. Wali osaza ssebo buseere. Ati jjukirawo wonna nsomye secondary O-level ne A-level amagye gampeerera era nga ndi munnamagye. Okomawo holiday ngenda nenkola mukwatagana n'abazadde naye amagye go ne gakwongerayo engeri gye wali mu gundi yaago. Era awo bwe namaliza HSC University egaanye ne ngenda okukola course bwe namala course gye nakola eya bagita bricklaying concrete practice nenfuna certificate esooka nagifuna ne ngenda nenkola field artillery mu magye. Kati mu magye nayo waliwo specialization. Kati field artillery twasomanga okukuba mizinga. Kati nva mu infantry divisions yingira special units mu magye specializinga mu bintu ebyenjawulo. Kuba mulimu abakubi b'emizinga, mulimu abakubi b'ennyonyi, mulimu n'abalwanyisa ennyonyi. Waliwo awo ebintu, waliwo kye bayita air force, waliwo ne kye bayita air defense, ne kye bayita field artillery. Ate ab'oku mazzi ba marines. Kakati bw'otuuka awo specializinga bakutendeka okubeera ng'osobola okulwanirako mu bbanga ku ttaka ne ku mazzi be bayita ba seals. Sea, air and land tactical soldier. Ntuja buyiga mpola mpola. Seals bwekityo bwekityo. Kati abamu babiraba mu firimu naga nze ndi seal naye nga tamanyi seal. Kiki kitegeeza? Sea, air and land specialist. Kibeera bwekityo. Kati nti osobola okulwanirako mu bbanga ku ttaka wano ku mazzi. Kati olwayinza okubuuza mu Uganda weebali era Uganda si yakuzanyira. Kati nenkuguka bwetyo emizinga ngitegeera bulungi. Kati saagenda nnyo okukola gye nasoma gye nakugukamu ate nenzira ku paati y'omagye naye ngakola nnyo awo 94, 95, 96 paka mu 25. Oli munnamagye? Yes. Nenga fuluma nga ndi mulwadde amatu era nava ku lutalo front eyo ebweru mu Congo ng'amatu gakoze gatya tegakyawulira bulungi. Tegakyawulira kuba nti bw'ofuuka expert waliwo ebintu ebyo by'ozala wano ogamba sijja kubikozesa ate nga gadgets ez'okumatu oluusi mugenzi okukola etukuyita kukola kuba tuba tuli bakozi ne mukuba emizinga kuba gibwatuka atutaddeko gadgets zaki weefudde expert mu Luswayiri bakiyita mutaalamu.
nga wefude omutaalamu nti wamanyi kijja kijje kikira oluusi oba otamiddemu waffe twakozesanga ebirungo bingi onywa omwenge otaddeko enjaye kuliko sigala kuliko ebintu nti olya neweerunga tukoleka okwerunga okwo nga tolina mu mutima gamba nti ngenda tulisa muntu munnange mufiida ati naye tolaba gw'otulisa kati mbeera wano nenkuba eruwe muzinga nga tuba bizuka bomu ezo zowulira ezo ze nakubuka mu magye kuba mu magye nakola bakiyita survey and computation okola survey ate n'ogicomputinga tuka okubanga emundu efulumya bomu negenda okuba target nekubira ddala exact woyaga otegeera kati awo bitegeera bulungi nnyo so the government sina nnyo kyenyigamba mbu oba ndinamu obwattoma nakula ndi kadogo era si olwo bakadoga abakayana abali abakayana naye nze sikayana sina kyenjibanja yanyamba na buyambi nze endaba yanyamba oluzungu lwenjogera yaluteekamu ssente ensi zentambuddemu gaali magye oddeko bino ebirala ebyobubbi byenjogala naye nze okusobola okulinnya ennyonyi magye okulinnya ku helikopita magye okutambulirako mu bbanga magye okutambula Uganda eno gyetola magye okufulumako wabweru wa Uganda era magye bwekitegeera so njogera n'omuntu eyalinnya ku nnyonyi naye ng'alinnye mu bya bikompola so kati bwempumula nembaga ntwala treatment mu maaso nali simanyi nti oba naawona naye munaye Mukama yannyamba nenkola nta nempona ngenda okuwona nali naguza dda affidavit forms ezikola zitya ezifuluma kubanga tufe wetwayingirira kati ebiriko nti oba nti wano woosayininze oba kati ng'ebiro bino osayininga gudiyo yonna oluusi contracti oba obitegeera kati ffe twayingira eri mu nsiko oyingira buyingizi bwoti kati otuuka okuvaamu ng'oluusi ne documentation teriiwo oluusi baagikola obulungi gumu ebintu byebyo tebakugomyerera nnyo biri awo nga kati abayingira kati basomye bakoze bakuguse ebintu ebimu ate twakugukanga n'amaanyi kompyuta zigenda okulya tuli omwo bazituyigiriza n'amaanyi biki byonna ne kati bano abaana babeera ova eno nga ba secondary kompyuta agimanyi oluusi primary agera okumala university nga ne kompyuta yennyini agina simwakirina kati nze nawumula lw'amatu si lwa busiru si lwa mwenge si lwa mpisambi nali mulwadde nga sikyawulira nga sikyagasa naye kati ate mpulira nekola emirimu gyange ate ndi musajja namubuulize wanjiri kimu kiwulira nawona kati nali nfulumye enawonera treatment yatwala ebbanga nali siwuliriza ddala ng'osobola okwogera ekintu nesikuwulira kati ngaoyo music gw'olya nze nga simuwulira kati mwe muba muwulira nze nga ndi wano mu byange oba ntunudde wansi nga n'ekintu bwe kivuga nga siwulira nga conversation nga siwulira ddala kati nga ne bonooba oŋŋambye okukolera fire mission tojja kuŋŋamba mbitegere n'obonooba obiwandiise buwandiise omanyi bwewandiika conversation oli n'agisoma kati ate okuddamu jjukira naye wano omuntu bw'oba towulira oyinza n'okulowooza by'oyogera ndowooza n'oyita biwulira oba tabitegedde kuba oyinza n'omugamba obitegedde n'agamba mbitegedde naye ate n'otawulira ng'agambye mbitegedde kati ne muba nga olumu temukwatagana n'emyerungo gyali mingi nga aga tukendeeze ndowooza kuba n'abeerunga ennyo be balwadde beerunga biki enjaga mwenge biki buli kimu kati ebyo naye byatuwumuzisa nempumula ekitaali kibi era nakisanyukira kubanga nali seezimbye ennyo oli wano luli oli wali luli oli wano luli oli wano ate okula enawumula bampa pakeji yange nengikozesa ngikolamu bye nagikolamu
bye nagikolamu byalinga ebikutteyo ate oluvannyuma emize gye nayingirira egyange egibyonoona. Kwegamba tewaviiramu awo, at least bakuwayo bampa naye nze nayonoona. Bampa naye nze nayonoona. Mulimu bano abagamba n'omuwulira bannange gundi etuyamba oba baali bawa bamu na bamu. Ffenna batuwa naye nkozesa n'omuntu okuba ng'agamba nze nina kuba nga kubamanga kati kaduwame Madamu Tisha ozadde omwana aweza emyaka 30 naye nga tayagala agenda kwetongola. Ali awo mami dadi mukyamufiidinga biki ebintu bwebito asomye akoze ate naye tasobola agenda kuutilizinga kyasomye. Akuze emyaka oba muwala oba mulenzi naye ng'alemedde awaka. Kati beera abagamba banaayo bino biri tebitumala bakwadde sennigenda ozikozeseemu ekintu ne ziba ziganyiiya nga gwe toddayo kusumbula abantu. Nze kyonna kirina nga sala na kusumbula abantu. N'amagye nali ngakooye nze nganje obanga mufumbo olagawa okuwayo wiiki 2 mwezi gumu n'okoma buli wobeera ku ripootinga ebintu bingi ebikufuga. Kati nze nalina okwagala okugaziya obwongo bwange nga sagala limiti era bwe namanya nti nvuddemu nze kyansanyusa sinja nakwagala kuddayo. Wayagala freedom yo? Yes. Nga si biriko ekkomo obanga omukyalo omufumbo teweeralika obudde buzibye nno kati oba mwami Kaliisa oba kati alowooza ki n'oyanguwa wandibadde talinya na boda expenses kuba nnyingi n'olinyawo boda weeraliikira omwami biki abaana ebintu ebikulimitinga ng'omuzadde obisitiriza bwa buvunaanyizibwa naye nga olina waliwo olukomera olwo kati eri kingi nnyo naye ng'akuteekako olukomera tomulaba naye ng'owulira olukomera olwo temanyi we lunaggwa nga teweetaaya. Kati nze nayagala nnyo okubeera nga ezo enkomera ezo nzejjako. Era nze sikugambako sinza nakugamba nti naddayo ne mmanja omulundi omulala oba byaliyo oba tebyaliyo ebyanzi nafuna omulundi pakeji yange eyannema okukozesa nga bwe erina okola nsatayo. Kati munnaaye nkwatagana n'abavubuka mu kibuga wano ate awo mbuuse nnyo maliriza omwami wali mukwano gwa taata antwala okukola koosi y'obuzimbi nfuna certificate esooka. Ng'omaze owona amatu kubanga obw'obuzimbi ogwo watuwaddeko n'olyoka ogenda mu magye. Nendoka ngenda mu magye. Nzira sigendayo bugenzi mu magye nzirayo buzza ate oggakoma kuba nali nga nagalimu okuva eno mu 85 okutuukira ddayo eno mu 25. Kati oddamu osoma. Bwe malize n'okusoma wano mu 9 nga mwena awo bwe watyo. Kati mu kifo ky'okugenda oga nti nkole oba buzimbi ngende ku masayiti amalala nagenda mu zikoosi z'amagye kuba eri nali munnamagye. Oba okitegeera nkuguka okubeera field artillery surveyor. Yes, nkuguka okubeera field artillery surveyor and computation kuba bye nakola. Tutambula amawanga ag'enjawulo kuba entalo zaalingawo naye nga bwe nkomawo ekongo nalwayo nnyo beerayo okwo naye oluvannyuma nenkola ki nenkomawo nakolerako emasindi nenkolerako embaale nenkolerako ne mu first division akaseera akatono mu biseera by'obuyeeka twabeera nnyo mu Luweero ate ne mu north eyo tegeera nadamu eastern awo musolo tiimu Kotido Morote yonna manyiyo paka engomoro mwe ensadi z'ekitigu Arua yonna Uganda wesaatuuka Kalanga situukangayo Kalanga. Akati nva mu magye nyingira ekibuga nyingira ekibuga sangamu bakapoba nga bamu bwe twasomanga nabo bayingirira emirimu emirala kati osanga omuntu nakugatta ku mulala. Naye nga okuddayo kaakatono ne mu institution nali nziba naye nga abantu tebamanyi ne mu secondary nali nziba ekitante nabba nnyo mu science labs nazibba nnyo apparatus ezo nazibba nnyo nze nga njala kukola nange laabu gundi
ekyanema substances obba ebintu by'essomero nawe ogende weetandikirewo ebyo yange test tubes nga nina test tubes ezimala zino simanyi standing tripod simanyi tripod simanyi yani bansoni baana ngambula kutwala sirinda gasiri gasi nga talabika nnyo mu bantu naye nga nina zibansoni baana ate ebiseera ebyo nga abaana bakwata clipboards oba ozijjukira naye nga nze ndeeta nsawo kwegamba mwe abamu ku bano abaana boolaba bagenda muki carrying out experiments yayingira na baaga bw'aba afuluma n'agenda nabo comical flaska simanyani yonna n'ateeka omwo olaba mwana akwatira ano kabaaga akeegendereza kumbe mulimu ebyatika simba wakati awo so abalaba attendants naddala b'amasomero omwana temumuleka fuluma bufulumira libaaga lyeryo abaana tebaba bangu ono mulidde bangi abatwala bu test tubes mwebuuza yiye obuntu nga tebukyawera obuntu nga tebukyawera bwayatise buli kuki kumbe waliwo abaagala nabo kola laabuzaawe tugenda kubanga ate mikwano kati ate era mu test tube nga mutunda nnyo ku zidayale dayale ez'amata dayale ez'amata bateekamu amata ne bateeka wano ku gundi ku stove okulaba amata amalamu kati nga mbuguza nnyo abo abadayale tufunamu sente tugenda kubanga tukomawo abagula ebintu ebibbe nammwe mukwano gwange ng'omwana bw'ati akikuleetedde ne waba muntu mukulu naye nga toyina galanti wa gyakijje sooka weegendereze nnyo ate obeere ng'okitunulamu.